Bw'otunuulira omuntu opposition gwereese mu kitundu nga naawe kennyini tomuwa kalulu gwamuleese naye nga gwe muyinawo naye nga yagambye nti nze neesimbyewo ayina empaleezi ayina engatto emu okiwulidde takwatako $5,000,000 ezaawamu bo bakandidate mulimu n'abadduka ne nomination fee n'abula just million ezo era n'ebibiina by'obufuzi nga biraaja omuntu yadduse ne nomination fee bamuwadde $3,000,000 n'agenda ng'alaba anyuse sente nnyingi faba bonna tubayiseemu owulidde kakati toyinza gamba omuntu adduka ne $3,000,000 nti ogenda musimba ku bubaka bwa paalamenti oba okyali munafu n'agamba zero capital gwenfunye nga tazikwatanga bwe nsuula ziteepu mbadde ngenda kuwangula abalala ne babagirawo ku nomination desk awo opponent n'amusotingira awo namuwa sente wali mayuge twafuna keesi eyo ne namayingo $8,000,000 n'avuiramu awo opponent namuwa $8,000,000 n'avuiramu awo namugamba $8,000,000 zizino teweewandiise lwe lunaku olusembayo nga ye candidate wammwe naye buli lwe muzoninga ebitundu bemukwasiza ekitundu ekyo baba bala obuvunaanyizibwa okitegedde okufuna abakandidate abali fomidde babalina capacity opposition ne okubula obulwa candidate owembavu kiraga bunafu oba tunazimba toyina capacity oba tunazimba muganda wange so ebyo byonna tuba tubitunuulira mu conference eri kubanga mugisha muntu omukwasa ankole n'omugamba twagala ba MP twagala ba meya twagala ba chairman 5 ne ba kansala n'ebifo ebiddakaawo mu ba MP nga naye mwoli okitegedde ekisooka aweeka akalulu musajja mukulu munamaji yagannyuka ayina experience mu leadership aweeka akalulu okitegeera kati ng'omanya nti kwanza wini ya muntu ogiina as a startup Dr. Besigye netumuzeeko ku bubaka bwa parliament Dr. Besigye asobola okuddayo ku bubaka bwa parliament oba tomukakanyiza anti kakati ffe tuli mukola kipya wona osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusoomoozebwa ofiiriddwa olwaziza n'okusoomoozebwa okulala nkusaasidde nnyo asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza ne General Bijirwa Moses akulembera Eastern Revolutionary Platform ate nga yembaka addako owakamuli municipality wa ERP tugenda kwogera ebigambo olunaku olwaleero mu byobufuzi ne mu mbeera za bulijjo agenda kubuuza General Bijirwa abuuza abantu abatulaba abalungi mwebale nnyo emirimu gye mukola nate tuzze kwongerezaako nga bulijjo tutera okubeera wano emirundi 2 mu wiiki ndeeta okulamusa kuva mu bitundu by'ebusoga abantu b'ebusoga babatumidde nnyo bebaza emirimu gye mukola nze General Bijirwa Moses taliyimbye era ssebo tolimbye generali mu byobufuzi omubaka addako owakamuli municipality njagala okwebaza abagoberezi baffe mwenna abatugoberera ku mukutu guno ne ku mikutu emirala mwebale nnyo mwebalire ddala musobola n'okuyitako ku mukutu gwa General Bijirwa Moses ku YouTube ogendayo no subscribing ate eyo twogererayo ate ensonga zeeri z'ebusoga so wabeerayo ba analyst ab'ebusoga gye bali ne General Bijirwa kubanga waliwo waaka gwe tukola mu field naye tumwetaaga abantu okumulaba waliyo bannabyabufuzi betutendeka abatajja Kampala nga balungi nnyo naye nga bakomeeyo n'ebirala so oli mu kushapinga bannabyabufuzi naye baki bannabyabufuzi batambula n'abaana kati nga waliwo botambula nabo bannabyabufuzi naddala b'amaanyi tebagala wa space bano
abaana tebagala batendeka kubanga waliwo yaŋŋamba naye tunulemu nambuuza atendesebwa meka gundi atendesebwa meka okuva we yajja so kati gwe omutima ogujjoga nti noono kamuteke ku siini ajja alabikeko no anti kakati buli muntu alina omutima gwe bannabyabufuzi baawo wano naddala mu Central Region abasinga mitima gyabwe si mirungi mikuusa kyova olaba baggalira space tebagala muntu awagguza kuba bakimanyi nti bw'obeera equipped with knowledge and wisdom enkeera waliwo ojja mwesimbako kyava akuleka mu mbeera ya kifutu soja akukuumira awo ebbanga lyonna n'ebyessente aba tayagala obibeeremu nnyo oba ogenda mwesimbako kyebeewala ekyo ne batazimba kapasite y'abannaabwe ate nze sikikiririzaamu nze nyinza okuba nze nga coach nga si Katonda yateekateeka nga siiwangula ate omukuba benatendeka nga yagenda okukola ki okuwangula n'ekirala nti olumu abantu baffe tuwangaala nabo balina obuzibu nti aba yakakufunako aka information katini nnyo ayagala akakozesa ate nga weapon okulwanyisa okumalawo okiwulidde era nze Busoga eyo kyantuukako nina muvubuka nali naakamuwa empowerment ntonotono naneefuulira olw'okuba ZKIO asoma mateeka byonna nze bimukoleddeko ebisinga obungi naye se bwe yafunamuko empowerment kati ninyo nalowooza nti akoze eki agguse n'atandika okukuba n'asimulula emmundu ng'alowooza waakabi nnyo ate alina waali atagala butagazi okiwulidde so mulimu ebizibu bingi mulimu abalina emitima emibi naye era mulimu ne bana naye nga si nga tayambika yes kati we mwali mu byobufuzi nga mubitandika ndaba space yali nzibu yali ya mainstream olwali alesa oluteeka akaunti ya TikTok na akola analysis omulungi media nesinzirawo muyita n'omukubira essimu ng'olabya analysis mwe mwawaguza mutya wali okuga nti kati kampaguze ite wano kati ffe twabeera nga bw'ogambye nti space yali ntono nnyo nga mubeera mu press conference nga gwobeerawo nga wenyiga bwenyizi mu bifaananyi bwoti abakulu batudde mu maaso gw'otudde mabega ne bafuuwa ebigambo kakati engeri gye twabeeranga mu kutendekebwa for example UYD kati notice obeera oziweza kati naawe n'ogendako okutendeka abalala n'ogenda ku university n'ogenda e Kyambogo n'ogenda e Makerere ate naawe n'obawa ogenda okulaba nga naawe obisobola ekyokubiri tugenze ku Raale waliwo abasookawo bakateneriza kakati olwana n'ogira mu abo kuba tolina linnya olwana n'ogira mu abo n'osabula eddakiika zo 8 ku 10 abantu wano banywa kacyayi bwe bakola ki nga gwe no bw'oyogera ne Raale terakwata bulungi ogenda okulaba nga confidence yo naawe ekoze eki egenda erinnya kakati otandikira ku radio obutonotono edda nga radio na TV byebiriwo byokka kakati osookera kuzima mu FM eyo nebakukyaza naawe n'owolokoseza eyo n'owolokosa okiwulidde so kati rapo gy'ozimba ne banamawulire wano mu press conference nga yeekuyamba okuyitako ku TV ekola ki etegeerekeka kati waaka bwe tutyo twamutundanga era enaku zino advantage y'amaanyi omuntu okubeera n'essimu yo kyokka kikumala okutunda ky'olinawo butereevu message yo neetuuka oli n'agamba nti kituufu okuza analysis mulungi okitegere buli muntu n'akulaba ku ssimu gy'olina gye wagula okiwulidde luli tekyasobokanga nga toli extraordinary nga tosobola kushininga nga tosobola naye kati olaba n'omuntu atalina magezi naye obusiru bwabuteeka ku layini okwo ne butambula okiwulidde so bwe tutyo twapenetratinga naye ng'olutalo lw'amaanyi space era nga yakulwanira abakulu tebaagala bayisa bw'olaba nga obushininga nnyo era bakuteekako neutralizer
ng'okuteekako neutralizer. So bwe bityo ebize bibeera. Manyi otwava mu kalulu ka 2021 internet yali baali bagisazeeko. Kati twatukanga kukola press conference nga balina sindika text message ngulaba media center kweza text zino ezaffe ezedda. Yali nyamuna mulego nalinyumya naye nga mukisawa amaze mu myaka nga 21 naga kati olabe bye tulimu kati edda bye twali mwatenga n'amasimu tegaliiko nga press conference onoonya nnoonye n'otambula okuva katugambe ennamuŋŋoona n'ojja mu kibuga ng'oze noonya press conference tomanyi oba ina beerawo saawa meka naye kati muli ku whatsapp group bateekayo nti press conference ya saawa 5 n'omanya nti kunnya asimbula ne ntuukawo ku 5. Technology ndowooza agonzezza ebintu bingi naye ate mu Uganda kya nnaku nnyo gye tweyongedde okugonza communication ate gye tweyongedde okunafuwa mu lutalo byonna mu lutalo kubanga olabira ddala ng'ate tuditeriyotinze ng'esuubira okuleeta enkyukakyuka ate likendedde ate nga luli ate twabeeranga nalyo nga communication nzibu. Kati luli buli saaki mwamukolanga mutya mwalinanga simu eziriko internet ate ngozi kati mu kusooka ku office tekwabeerangako naye bwe tuyingira awo mu 2008 internet etandiikiriza okujakisa ekisinga bu internet cafe bujja 2008 2009 kati waliwo ekitongole bakiyita IRI ne kigenda ki providinga facilities za internet ku buli kitebe ekyebyobufuzi nga baleeta kompyuta ne internet nga bagisasula buli mwezi nebeera ku kitebe kakati awo twatandika okugulawo zi Facebook account naye nga babakiriza okubeerako ku kompyuta ezo kati kisinzira arrangement y'ekitebe kati ku DP nga buli omu tumuwamu eddakiika 3 ojjano asatu omulala n'addawo n'okeberako ku Facebook yo n'osomasomako by'osomyesomyeko n'ovaawo okitegedde omulala n'akola ki omulala n'addawo bwe bityo ebyabeeranga nga tewaliwo communication yene ey'ekirindi nti osindika message yemu buli omu n'afuna kakati n'enkola ey'okusindika message zino ordinary message ng'oba olina lisiti ya bannamawulire nga bali mu kitabo kati oba onooba olinayo press conference mukubira omu ku omu omusasi wa NTV nemukuba omusasi wa WBS nemukuba owa CBS musooka kulistinga TV meka tezitwetaaga 5 radio meka 8 empapula meka 5 full stop mbakubira ikira ne baba naye kati simanyi namba ya monitor naye oba omwetaaga era omufuna era ngenda bugenzi ku line naye kakati sibeetaaga nnyo tobeetaaga nnyo era kati sina namba wa radio gwemanyi kuba kati ebya radio byefulumya nange mbyefulumiza bwekiri ffena tuli mu market yemu okiwulidde so obulamu bwagonda naye ate olutalo ne luzingama luli mwali serious nga technology mutini okusinga kati kituufu yatugenda kaluluka abavubuka gye nobijjulo tuyiseyo buyisi wakalabye mukulabako katambudde kati akalulu kankubye entiisa obukose kamuli n'abavuka bange abawangudde nja kulaga obuvidiyo bawangudde ku independent kuba tetunafuuka kibiina naye nga ultimately bawangudde but tulina abantu tulina ebintu bye tulina okutunuulira wano we tuli beesi yaffe nga opposition gye tubadde tusibirako nti wano eno yentandikwa y'okulwana kwaffe bavubuka tetusobola kugenda mu kalulu k'abavubuka ne tuvaayo ng'NRM tuwangudde 90%. Ate bamugamba bimuyina if not 95. 90% nga NRM ekoze ki ewangudde nga n'abavubuka bennyini betugamba nti bageto abarasitarasita abefuula abayaayi bonna n'abalabye bonna nga bambadde yero bali mu layini za yero abamu bajjayo
bajjayo n'ebipande bya Nuupu babiwanulayo ku Ntebe Road n'alabya abavubuka bawanula ebipande bya Nuupu. Kakati ekyo nekimpa ekintu kimu ne mbuuza, bannayuganda tumanyi kye twagala oba tetumanyi? Tumanyi kye twagala oba tetumanyi? Era abavubuka abakaaba emyaka 5 4.5 nga bagamba General Museveni atufuze bubi, bamala ne basenguka oba be bamu abo. Era ffe abavubuka b'omulembe guno tuba kubanga be bafa abavubuka b'omu kinaana oba tetwali musobodde, oba tetwali mugjeeko oba tetwali mugjeeko. Ebyo ne bibeeraawo era ndi mubikolako sitadde nga njagala kumanya entegeera y'Abannayuganda yennyini kyeki. Tuyinza okuba tudiringa n'abantu nga bavaako dda. Olowooza gw'odiringa naye zonna zikola? Community ki eno gye tudiringa nayo? Eri waffe okuwuliziganya nayo oba teri? Okitegedde? Kubanga nze okulaba omuvubuka asimbye layini mu layini ya yero nga layini eva kuno ne kuli enduulu bwevuga ng'ate ye muvubuka y'omu agenda okuba kerere Museveni afuze bubi aluddeko nnyo. Kiba kireeta ebibuuzo ebirala bye nina okukola ki? Okwebuuza. Oba kyabadde mu bitundu byanjawulo nti eri opposition yewangudde eno NRM newangudde? Mu kibuga wakati wano sebo bangambye makindi awo opposition gundi NRM teyafunyeewo wadde njogere ne Faizo n'angamba nti baafunyeewo bo ng'abayini UP naye Mulwalwe yangambye nti ebifo ebisinga NRM yabitutte ebirala yazenga ya independent. Kakati that is a political message kalulwa akaddako. It is a direct signal nti tukalimu oba tetukalimu. Kitegeeza temukalimu opposition. Ekyokubiri kiki ekituusizza abavubuka okubanga tebategeera ku eyo level, kubanga ekikolo kya butali si kya butegeevu. Omuntu waddembe okuwagira gw'ayagala. Nedda ssebo. Lwaki ne? Nedda ssebo. Naffe twaliwagidde General Yoweri Kaguta Museveni kyokka tetumanyi byakoze. Ndowooza temumwagala. Ebirungi n'ebibi. Naffe twalibadde tumuwagira. Naye lwaki twerumya tugamba ffe katubeere ku sayidi epinga. Obuzibu nabuzudde ate obulala buli mu command y'opposition. Oludda oluvuganya tulemeddwa okukomandinga olutalo nga tuleese strategy entuufu esobola buli muntu okukkiriza nti olutalo tulusobola. Tosobola genda mu lutalo si bwana MS nga abasirikale batuute mu lutalo lwotalinaako pulaani ne mugenda okulwana tugamba tumukuba tutya? Amaanyi ge gali ludda wa? Tumukozeeko analysis emala okusobola okulwana naye. Kati tunuulira olutalo lwa Israeli ne Iran. Pulaani ya Israeli ekugamba nze sigenda kukuba fa, nze nkuba bakomanda abaduumira eri nze kambakube. Era yakuba Abapalasitayini bonna yabamalawo. Palasitayini amagye gayo ne gafukamira bwegati. Nate abakomanda kasobola kuba kitegeeza bano abasigadde balina kukola withdraw. Kakati eyo nebanga ye strategy yani ya Israeli. Kati gwalumba Israeli olina strategy ki? Ogenda kubafa. Okola nga maji tugenda olosero. Kakati awo nga bakumaze. Bwe likulyanga kakati ffe ng'oludda oluvuganya e Uganda mu myaka 4 aga General Museveni tetusobola kulootayo kakodyo mukayina protest vote akapya akasobola okukola ki? Ako kagwiriddewo kubanga kati ke mutambu opposition keeta kagwiriddewo mu kalulu k'abavubuka kagwiriddewo era saagala muntu addamu kwogerako kuba tekaleese results. Kati akakodyo akasigaddewo kali kamu ka regional political empowerment kekaliwo kuba kali kagudde tekasobola kali bakatestinze katika interview kagigudde so tukalekaawo era tebaddamu kukyogerako
ate kakati bakyakiyimba protestive vote anti butamanya tulina n'okwetegereza ennyo baani bwe tugamba tuli nabo mu opposition kuba nakyo kikulu nnyo lwaki opopularizinga strategy etalina makulu ng'okimanyi nti waliwo bwe mutakola bulungi waliwo agenda okubenefitinga ekyo nakyo tulina okyetegereza so command y'opposition ekyalemye okumatiza abalwanyi wansi nti ku luno kino kye twafumbye kisobola okujjisa kimutwala tujjeyo naago mu buto kakati mweyo embeera ne tubanga ne constituency yaffe y'abavubuka etudduseeko bagitutteyo apana akalulu constituency yaffe y'abavubuka nayo nerikola ki negenda kubanga yali badde base gye tusinziiramu okulwana n'omulabe naye kakati nakyo tekisobose kakati nze ndowooza nti it is not too late bana opposition bannange mwenna mbasaba mukkirize amalala tusooke tugajjewo tegagenda kukola amafantali n'oluvimbo ebyo byonna byakwejjaaka bwejaasi tusooke tuteeke ebbali amalala gaffe ffenna emitima gyaffe emibi n'ebintuntu ebiralalala tubiteeke ebbali bwe tumala obiteeka ebbali tukole ki tufate nnyayo tukole frontage bawulirize ekintu kinabagamba nze nkubuulira ebusogga tuba kubanga twali twogedde olulimi olwo nze Salaamu Musumba Paulo Mwiru Andrew Kaluya Bamu Lulenzi Manjeri Kibakutika Saulo Nsongambi Muwanguzi Jamal Mukuve n'abalala Rita Martha Emayuge Rebecca Namumbye Bugiri njagala okutegeeza abavubuka be twalijjaawo bayitirivu nnyo kati abo nabona bosomye teri n'omu yali ayogeddeko naawe ku strategy eyo anti bo bagamba strategy ekakanyani nti ekakanya abakulembeze abalala noti necessarily Kyagulanyi yekka ekakanya abakulembeze abalala nti ebakakanya ne basalako oli ne bali mitinga mu region mwe bava ate nga nze ngamba nti ekyo kyenyini kyekituufu abamu balina okukaka omuntu adde amaanyi ge agateeka awo gakole bulungi muka area akatonotono kubanga okukiraiminga eggwanga lyonna weesitwekinga ate nga tolina busobozi ne kati ndaba DF eri mu kugulawo ofiisi Soroti wawona eri mu kugulawo ofiisi gwe mulimu gweri mukola ennaku zino nga ndaba kutongoza ofiisi anti kakati kyenkugamba kiri kimu bino ebintu si buli muntu nti aba amanyi ekituufu omuntu asobola okubeerawo nga alowooza nti profesa amanyi naye n'oleeta akakodyo nga takalabangako okitegedde oba omuntu asobola okubeerawo nga kookiwo naye ate n'oleeta notisi empya n'ogumukuba era juzi wantwalaba mu mupiira Gadiola ye masita wa Ateta yamukubako omwandaawe yamukola lukodro ewuwe namukuba ewaka 5 student we kisoboka kati abo tebakumalamu maanyi nti bye baliko bye bituufu DF obutuufu bwayo buli awa Greater Masaka bweva Greater Masaka era ekyo bwekikkiriza ne ku mukolo gwabwe ngenda genda yokutongoza yegenda Masaka but eri mu kugulawo offices ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo Soroti wa ebyo esobola okuteekayo okulaga nti weetuli naye woosobola okuteeka amakanda area of focus amaanyi go galiwa Masaka bwe bava Greater Masaka bajja kuba bankoze bubi nnyo ate nabo bajja kuba beekozeeko bubi nnyo kubanga bwe basobola okukola ki okunyumiza emboozi buli kaseera ebyo binyumya naye bo
bakulaga nti bakyagaziya beetaaga abalwanyi ku bitundu ebyenjawulo bwe bajja kugenda Masaka wokka kitegeeza bajja ba limited n'abalwanyi mu struggle. So bagenda situla Owetteeso bamuleete ono. Owetteeso naye ajja beera eyo ng'alwanireyo ku DF. Alwanireyo ku DF era nsigire ku DF. Kyokka badda mundeke nammwe ate oseka wakacyayi yali badde anyongera nammwe. Kyokka badda kyenjagala okutegeeza amaanyi ga DF bagateeke site yaabwe ebeere Masaka Kampala bamwesonyiwe bajengamu kulya ku bitebe inga nange bwenzija mu diaspora iwono ndi mu diaspora bino ebintu tubeere realistic tubeere actual tubeere real tubeere kwalaali kyovola baffe kyetwaleeta abantu ne kibatawaanya okutegeera n'omutwe ne gubaluma nga kyekituufu omanye ekintu ekituufu kibeera ne challenge zaakyo ekintu ekituufu kiba n'okusoomoozebwa ate kiwakanyizibwa nnyo kubanga kiba kigenda kufulumya abantu kubanga abamu bali ku limiting oti omuntu yaligenze okunoonya akalulu ebundi bujjo omugambe nti gwe amaanyi go gali wano ebundi bujjo era abadde agenda kutuukayo atya ng'agenza okuyambako kwaliyo gwe twalocatingayo that is carburetor. But carburetor yabakuyise yakuintroducinga wali era bajja kutuukayo nabigamba mwogezi wa nidi yetu ayomba bubi nnyo Matovu yangamba ffe tugenda eri gye twatukolera emirimu buuze oyo wa kamera twavaawo bubi nnyo naye kakati ebyo tebisobola ku anti kakati ambuulire strategy ki gye balina alina amakulu ekamuli mugamba ne wane Lubaga we muli temwine wadde kansala akuba olukiiko Lubaga awo tulabe oba lunaabimba ku ofiisi ye wennyini akubewo olukiiko abo bamuliraano banajja kati abantu baleme kwemagaza babuuza nidi bo bagamba bagitegeera bulungi bamuliraano baawo era kati bwebabuuza nidi tubagamba abasajja tubalaba bayingira awo muzirandi kuruza waliwo n'akapande mbu nidi tebasukka waawo amakulu ga nidi gali Hoima City n'ayogera olunyolo atandika okufuna ekukubira n'ekukubira ly'abavubuka nga bayiika ku ofiisi n'atandika oba deployinga n'okuba positioninga okusinziira ku bwe balina okitegedde kati babijjira obava e Busoga nga bagenda e Kamuli kabuleta yaba abayise nga tugenda e Hoima nga mugenda e Hoima tuba tugenze kwongereza ku bubaka bwa kabuleta ow'omu kitundu ekyo nga naffe tuleese assurance okuva egenda mu maaso e Busoga era naye wajja e Busoga ffe tumwanirizaayo eyo ye strategy gye twali tugamba era tuba tetulina muntu gwe tuli meetings abaga alina amafuta gago okwetolola eggwanga tuba tetulina mutawaana naye ffe kyetwagala wetolole ne papasi ofunayo ki kuki wetololera kuki oyagala kulaba bulabi Uganda weekoma boda to boda oba oyina omugaso jagala kalulu kufuna kufuuka president muntu twagala tugende embalala wali tufuwa ebigambo nga yataputa ne mu Lunyankole ekyo omulungi Oluganda balumanyi muntu naye ndowooza office oba yaziteeka Bukoto oba Ntinda yazijja wano ku Buganda Road kati ye ali awo akole kakati akola ki muntu byabufuzi biri luddawo wone Kampala anti biri luddawo guli munamawulire sagala oyogere bwogezi naye nga ali ready okuddayo mu kalulu akajja kuba president kati azimbyewa ayinza n'okubula emikono 5 buli district eza nomination ng'azimbyewa tebiriyo naawe nze ali ku kintu ekituufu kati bino tebabiwulira etwogera babiwulira bulungi nnyo naye olw'okuba balowooza mbu bikakkanya ebitiibwa byabwe babikola ki babima amazzi abaakyogeddeko akyogera ayomba mbu it is a tribalistic strategy kusosola mawanga nga yerabidde n'okwerabira nti abantu 4 abaalumba Kabamba kwaliko omuganda ogwo
Lutaya yeka yavuga ekirole siraje gwatero okungambako Andrew Lutaya ye muganda ate baserwanga Luwanga tebaliko yaliko wa gendo osome lisiti kitegeeza bino simanya kusosola mawanga si nsonga nkulu eyo si nsonga ekikulu kozi gye muliko gomenye omusajja asimbudde Kampala mu Buganda agenda Kabamba mu Buganda bwavaayo pulaani ye emuzza mu Luweero mu Buganda naye nga aynako omuganda ogwo kakati gwe ngoda wano mbu that is a tribalistic strategy it is sectarian creating sectarian tomanyi bumanya yalinako omuganda n'ebitundu byagenda okwetololeramu byonna nga bya Buganda naye nga bakomanda baalina barwejema barefugee batumwine bakagame kati abantu balina okumanya ebintu bino engeri gye bitambulamu kasamba ku nsonga ekikulu nsonga si ba player abakola ki abagirimu strategy yaffe teyina ggwanga lyesosola n'eki kubanga ekisooka twagamba katwavinge katugende ku process yayo twagamba to having an opposition meeting conference erimu Bigirwa erimu Kyagulanyi erimu Kabuleta erimu Power erimu Nandala erimu Lubongoya erimu Jima Akena the secretary general erimu Kenny Ruchamus Demani erimu Kabuleta ne secretariat ye okiwulidde erimu Asumani Basalirwa n'abanene be an opposition conference Basadamu Gaira PPP ne timu yaabwe an opposition what conference kakati atuba tusosoddaani that is step number 1 step number 2 to agree on our step number 2 is to analyze the country musoke muri kube mutoyi let us have an analysis a critical analysis kugwanga analyzing amutya Bigirwa oweka muri analyzing abusoga anti nfenga tukugamba nti tuyimiridde bwe tuti ne balinga bagamba tuyimiridde bwe tuti kakati nga tutunuulira ne mu history wafu gwe tuzze tutambuliramu nti tubadde nga tugenda buli omu ng'agenda lulwe tetufunye results okay kakati wano tukole bwe tuti nga tutunuulira ne biki ebiremeseza nga ebyo biina okukolaganira awamu nga nayo tubitunuulira olwo tukola analysis kakati ne tugamba ekisooka fe abali wano buli muntu alina gy'ava regions ezaki Lukwago mbadde simubaze ne PPF Dr. Besigye nga tuli muli bwe tuti nga tugamba kuba president ani atusingako visibility nti mwami gundi let's say mwami Kyagulanyi waffe era aba ERP to believing nti mwami Kyagulanyi aliko ki era zo wa NUP anvuma mwewuunya tebakwagalira ddala mwewuunya era obutamanya kibi nnyo era tebagenda ku succeeding ekinene nnyo bwa MP awo bwe bityo meya nga bikomaawo bati entebe eri ennene tebasobola kubanga obwongo babulimitinga fe abalina strategy zetuleeta ez'enjawulo ne batwala ng'abalabe okitegedde balimitinga obwongo bwabwe mu kumanya kati ate mu revolutionary politics tokkirizibwa kulimitinga bwongo kasi olimitinga obwongo bwe pa owedde kubanga oyinza okuba gwe kyobadde omanyi wali nti wali seefu kumba aduyi we yasuze n'otwala efoloma ne bakuba kyova olaba mu revolutionary politics intelligence unit eba y'amaanyi erina okuleeta amawulire g'olutalo buli ddakiika kubanga wabawo ebikyuka yesi Bigirwa mwayawukana naye n'agenda ebibye naye byayogera olina kyokifunamu oba tolina kyokifunamu kati nkugambye twavinge e conference meeting eyo tugambe nti mwami gundi akyalina enkizo kuba president tumuleke abisane ne jjajja okay point number 3 kyekiddako
ekibiina ki omukwago gwe guba gunaayimirirawo yo obutatumira ffenna ebiina ebisigadde asimbe wano mu Buganda ababaka kati bana abasimba okuwa president bamuli ati bani luli eri bo badda batubateekawa kusile kuteri yeti balagawa nabo besimba ku bubaka abo bonna babubaka bwa parliament kabuleta na yaje empa ku bubaka kubanga tuli ku strategy ereeta nkyukakyuka twagala kusimbawo n'abantu abatamika bululu ezimu ku bunafu bwa opposition kwe kubula ne ba candidate abaweeko obululu obwo bunafu bw'amaanyi bulutawanyiza ebbanga ddene kituufu kale nga balinawo ko naye nga bonna batunulira bw'otunuulira omuntu opposition gwereese mu kitundu nga naawe kenyini tomuwa kalulu gwamuleese naye nga gwe muyinawo naye nga yagambye nti nze neesimbyewo ayina empaleezi ayina engatta emu okiwulidde takwatako miliyoni 5 ezaawamu bo bakandidate mulimu n'abadduka ne nomination fee n'abula just miliyoni ezo era n'ebibiina by'obufuzi nga biraja omuntu yadduse ne nomination fee bamuwadde miliyoni 3 n'agenda ng'alaba anyuse sente nnyingi fabo bonna bonna tubayiseemu owulidde kakati toyinza kugamba omuntu adduka ne miliyoni 3 nti ogenda musimba ku bubaka bwa parliament oba okyali munafu nebazimuwa n'apyanga n'agamba zero capital gwenfunye nga tazikwatanga bwensuula ziteepu mbadde ngenda kuwangula abalala ne babagirawo ku nomination desk awo opponent n'amusotingiraawo namuwa sente wali mayuge twafuna keesi eyo ne namayingo miliyoni 8 n'avuiramu awo opponent namuwa miliyoni 8 n'avuiramu awo namugamba miliyoni 8 zizino teweewandiise lwe lunaku olusembayo nga ye candidate wammwe naye buli lwe muzoninga ebitundu bemukwasiza ekitundu ekyo baba bala obuvunaanyizibwa okitegedde okufuna bakandidate abali fumidde babalina capacity opposition ne okubula obulwa candidate owembavu kiraga bunafu oba tunazimba toyina capacity oba tunazimba muganda wange so ebyo byonna tuba tubitunuulira mu conference eri kubanga mugisha muntu omukwasa ankole n'omugamba twagala ba MP twagala ba meya twagala ba chairman 5 ne ba kansala n'ebifo ebiddakaawo mu ba MP nga naye mwoli okitegedde ekisooka aweeka akalulu musajja mukulu munamaji yagannyuka ayina experience mu leadership aweeka akalulu okitegeera kati ng'omanya nti kwanza wini ya muntu ogiina as a startup. Dr. Besigye ne tumuze ku bubaka bwa parliament. Dr. Besigye asobola okuddayo ku bubaka bwa parliament. Oba tomukakanyiza. Anti kakati ffe tuli mukola kipya. Tuli mukola kipya. Omayiro wa kipya sigi yatute Champions League. Tokimanyi? Tokimanyi siri wa mpira nnyo. Tuli wa mpira nnyo. PSG yatute Champions League kubanga coach yatuka ku timu nga kuliko baserebu bangi. Kuliko Neymar, kuliko Mbappe, kuliko Zanetti, nga bonna bamaanyi nga tebasobola kuba mpira. Yakola ki? Anti bali mu bya kiserebu. Yabatunda. Era n'abafulumya timu. N'asigaza average players. Abakuba ekipakasi. Okay? Bwe yasigaza abakuba ekipakasi nga tebalina serebu n'ogu yakyasinza okusamba final ng'eringa ya penalty 5-1. Okitegedde? Ezo result za penalty 5-1 final. Bano baserebu baani yabafulumya. Bonna ba Mbappe bali eri mu Madrid twabakubire yate. Soka Dr. Besigye tumuzayo ku bubaka mu strategy. Wetuba tetumuwadde bwa president. Tumuzayo ku bubaka. Oba nasigala nga musajja mukulu nga n'agamba ndi sijja kwesimba ku bubaka. N'abeera principal number 2. Wa magezi biki. Tuyinza okugamba nti ye vice president.
oba deputy president running mate kati ne tumuwa obuvunanyizibwa obw'okuwerekera president buli wantu mu ggwanga lyonna ekibiina kye nga kisimbye wali mu Lukunjiri awo bagiyita sub-region eyo bagiyita mu Bakiga Kigezi kati kiri wano Katonga we kikolera emirimu kati saawa zino anti kiri Katonga naye era kigenda kulamyawo abantu aba Semuju ne Lukwago lwa individual capacity era ebyo nabyo tusobola obinegotiatinga mu conference nga tutudde ne tugamba naye tulina bamemba baffe ab'enkizo bali babiri naye bali mu area eno kati tindako gye nebigirwa Kampala esigale mu NUP nga yinamu ekitebe abasigadde bagende mu bitundu yes. Balina amaanyi kubanga nze sinyumirwa kubeera mu Kampala ng'ewiiki eggwako nga tewali na mugenyi azze ku kitebe kyaffe wadde awandiise mu visitors book visitors book ng'olaba eyasembayo okuwandiikamu wayisewo enaku 8 yeyajja ate nze noba yabula bubuzi nga inako walage walala kati kyoyinza kubeera mu byabufuzi so omuntu anaakola ekintu ekitali kya bulijjo ekipya kyekyo ekikaluubiriza n'abalala neze nkiraba ate kirimu kapazo kanene kuba kati bw'oba oŋŋambye nti wano Semuju gyali kira wa PFF by all means oyo yajja kudda kati George Musisi ayagala wa NUP kakati awo wa NUP guteekawo Semuju nsoga tumugamba gwe no kati eri yange ezebbiri Kampala ne kira singa twali tutudde nga tukkaanya twali tudebatinga ku nsonga bbiri esooka bano baleke basigale ku identity yaabwe eya PFF oba baweebwe manvuuli bakyusa identity okitegedde kitegeeza ne Lukwago either asigala ku PFF oba nemuwa manvuuli unconditionally sikumuziza mu ebyo mbu ate agenda kuvuganya na gundi kubanga is a superstar omwetaaga kati bano ab'ebibiina ebirala abaagala ebifo byabwe bali mwezi ayagala gundi ayagala ye tumukolera mulimu abantu abalina si buli muntu nti agenda kufuna abamu bafiira mu strategy kubanga ffe kyetupanga kituweesa gavumenti tunakuwa omulimu okay strategy yamwe yakwata gavumenti kalisoko tujeyo gavumenti kalisoko tukwate gavumenti ate ffena tunagendayo nga tuli bemupi ate kisoboka strategy yakukwata gavumenti kati abamu bafiiramu mu strategy yes ne mu maaso balamuka mu maaso eyo that is deep politics man ono kubacha deep politics era bali abalabira okumpi kyo bulaba oba wakakimugamba ekyo ki ekyo kisosola tamanyi details oyinza okukwata gavumenti nga tokoze deep analysis nti kino kintuusa ku kino kintuusa ku kino omanyi obunene bwa gavumenti omanyi obunene bwa gavumenti gwe kati bali mwezi owuyo inginiya oba wamasannyalaze sivo inginiya abazimbi naye nga nnyondo zali nnyo mu nguudo bizimbe ebyo ebyamaanyi yangamba ye yazimba y'omu ku baazimba alina ebizimbe by'ekereziya byazimbye bingi kakati gwe tokimanyi nti eyo ministry enamba eyo ministry namba kati bani abagenda ogibeeramu tokimanyi nti gavumenti bwekyuka abadde bakolamu eri gavumenti basaba bupya emirimu muli baddembe okuba renewinga oba okubafulumya nemuleeta abamu kati abantu baffe bagenda ne bakola ki bagenda ne basiruwaza eggwanga ne tulema okuyamba abantu ba bulijjo okumanya ekintu ekituufu era nabaddeeka muli eyo omanyi ngenda ntereeza wano ne wali kati waliwo abavubuka abampise nga baagala twogeremu nga bo tebategeeranga kiki kyanjawukanya ne NUP era nga bo bakyayagala nkole ki nsigale nga ndi waki wa NUP of course NUP terina candidate ayinza kuvuganya bigiro
ne wabeerawo omuvubuka nga ye alaga nti munyiivu nnyo eriggwe olw'okwawukana naye ne mugamba nkusonyiye era nkusaasidde lwa nsonga kubanga tomanyi bali boonyiigira nze bigiro gw'onyiigira ne bali b'osinziirako okunyiigira singa omanyi bye baliko era singa omanyi ebyantuukako nennyonnyolamu awo ebyantuukako nga ndi mu NUP buli muntu n'asika akatebe n'agawa kasajja kaali katuufu nga tebamanyi ekyokubiri nemaliriza nga ŋŋamba nti sebo omukulu katugambe nti nze bigirwa ndi mubi nga bw'ogamba era nakulyamu oluku naye njagala kanteeka abantu babiri ku minzaani ombuulire ani w'omugaso gy'oli kuba saagala oŋŋambe nti Museveni avaako naawe kennyini oli wano okimanyi nti takola ki tagenda kakati ebisigaddewo buli muntu abala kusigalawo bw'ofiirwa wano nze nja kujja nziike kuba nkumanyi ne bw'ononkubira essimu njagamba nti mwami gundi ogamba otya ne bwe nateeka omutwalo mu bbaasa nentuuka nenjogera ebigambo ku mukolo gwo ekyo kyenja okuba nga nsobodde njagala ombuulire n'owekitiibwa Kyagulanyi ali e Kampala ekisooka tamanyi nti gy'oli tamanyi era talimanya nti gy'oli ekyokubiri oba ofiiriddwa era tasobola kumanya nti okoze ki so n'omaliriza ng'oziisa omuntu wo mu mbeera z'oba okoze ki z'oba osobodde kufa embi ani ow'omugaso eri obulamu bwo mu ntegeera yaffe eya bulijjo entonotono onammanyi yaba ow'omugaso kati mwamaliriza mutya nebamaliriza nga mbawangudde akyanyize ne baŋŋamba tugenda kuwa akalulu nga ggwe otuwangudde so okunyiiga kwabwe baali tebamanyi so abakulembeze ne Kampala banafu nnyo mu kusaasaanya amawulire ge basaasaanya ate tegagattako ku lutalo gakinafu nnyo tegaliimu kirungo kyinspiringa balwanyi eri ku ground kyova olaba mu kalu k'abavubuka nkugambye nagenza okulaba nga abantu be twalowoozeza nti baffe basimbira layini y'NRM tebategeezebwa bayala buyala kiki tetulina strategy gye basobola kugumirako nti yeeno kyekiri kyewangamba ku bafutusojja bo nti tobawa ssente ne balina essuubi so abantu tebalina era tosobola banyeenya nibuleeta nibojja nga olina obupya obulingiza bwe buti babulabako osobola obayiwamu awo ne bazikutwalako naye nga mission bagimanyi gye baliko tosobola anti protestive vote kati waliwo asobola oginnyonnyola n'amala essaawa namba nga nze bwennyonnyola regional political empowerment nabagamba kakuume kalonde beerawo bakalangirire period kati ate eyo protestive vote ekolera mu regional political empowerment kubanga n'ab'okukakuuma abo beetaaga okuba sure nti balina protection ey'abakulembeze baabwe ab'omu kitundu bateekwa okuba convinced nti capacity weeri okitegedde abo botute mu protestive what vote. Protestive vote, it is just one paragraph. Muchi mu regional political empowerment. Kati paragraph emu esobola okubisala ne concept yonna. Kali kalinga kasabu topic. Ye kawera. Tekawera. Kati bo kye bakola bajja mwako. Ne bagamba nti protestive vote zambuza. Bajja kubanga ffe tugamba. Niwe tuba tugenze mu kalulu ne bakatubba. Era nga jeje wagenda okabba. Niwe tuba tugamba tugenda kwekalakasi. Twekalakasize mu zi region. Tewaliwo nsonga lwaki
Bigirwa ave Busoga ajje Kampala tutandike Kampala. Ekyamagezi kiriki Mugisha muntu gukuma embalala Kabuleta ewoyima gukume ewoyima abe Kampala abe Masaka nandala gukume embale gwe kenyini ngoli ku front ani ono Jimake na gukume erira okay kakati yawo tulyoke tukole ki tulyoke tufune kyebayita okusitwekinga omulabe stretching the enemy abayino obwetaavu obw'okudeployinga buli mu angles zonna ate bagamba nti ate Kampala yenkulu kubanga Kampala office mwezili kati NUP oba okola ki ebemala okuzoganya wano okitegedde sibi yagamba nti ate omukulembeze ava gyavudde najja nti ate tuli kuwoko tuwaaka ffenna tuwokingira Kampala owe Rukungiri awokingire Rukungiri kubanga tewaliwo watali mawulire kati ate wuyo tuli mu social media kati obutambi butambula nti abeeno batandise n'abeeno batandise nga tumaliriza bwe tutakola strategy eyo abasajja abo bajja kuba bawagira Museveni 100%. Kati tolaba nti wano okwata abesimbako kuba president bagende kubaka parliament obero banafuyiza nnyo ate Abedi si mubaka Abedi wa president yabwagalako nimwe be yavuganyanga nawo mu kiseera ekyo buli omu nakkiriza nti Abedi yasinza programu ennungi yana gundi manifesto ennungi okitegedde kati si mubaka kati mubaka taliiwo yafuuka wa bbulu oba wa black so ne bano basologena ne babira Abedi wali Nobert Mao agenda kujanga mubaka addayo kubaka pala Nobert Mao tagenda kusiba kwa president tikati yesimbe kuki so response wafuna response kyo kuba mu bibina by'obufuzi ebyenjawulo ina response eyo naje wafuna anti bagana kubanga mu butuufu bawagira is the fact nsongola kibagana bawagira status quo esigalenga bweri so nze nga Bigirwa Moses ogwange ngukoze era ndowooza nti Katonda ajja kunsaasira yajja kusaasira naye so nga akalulu kavuka yekabadde wakati wetugenda obugenzi mu kalulu 2026 nga tumaze akabavubuka mu format bwe twakamalidde abamu njogeddeko nawe nga bagamba nti ate abalonzi balesa abalonzi apya aliko ne mukako nangamba tuli wano ne Kasiba nangamba tuli wano naye bali mu kukebera nkalala abo basinga okubbira akalulu nti aba opposition abatukulembera bwe tebabiriiko so kati bwe tumala wano mukabavubuka ne tugenda mu 2026 tegero kudirira NRM kuwangula tiwaliwo wadde okuwannayo NRM kola ki kuwangula kubanga twasazeewo ng'ogyeko nze kubanga nze nawo pulaani gye nteeka ku mmeeza banange basazeewo nti sitasiko esigalenga bweri sitasiko tugigezezaako emirundi 6 mu mbeera y'emu tetujjeyo wini tugamba tuteekemu akakodi akapya tebaagala kakola ki kukakozesa so baba wagirani ate bawagira jajja ninga boogeza mind 2026 tasula tugenda mujjako anti zeze emboozi z'abanafu abatamanyi kasita owulira omusajja nti tumumaze saakugambako basimba mulere nakugambako bantu bebayita basimba mulere tobamanyi Ekongo wano awali ADF biki waliwo obu fighting groups 1,200 mwaga bonna bulwana buli awo obugroups obwenjawulo buli awo kati mulimu obugroupu nga bukuba budda Rwanda mulimu obugroupu bukuba budda Burundi mulimu obugroupu bukuba budda Kinshasa then ne groups ezidawa e Kampala bona bali awo kati simba mulere mulimu obusajja obukaddiddaawo nga bugamba tunarudi nyumbani yake ya Mungu Kagame huyo tutamuua obwo budda Rwanda
tutamuwa Kagame huyo. Siku moja tutarudi nyumbani. Okitegeera? Naye bw'okabuuza ng'okozesezza strategy ki? Talina strategy. Ali awo mbu tutarudi nyumbani. Tujja kudda eka. Naye tewali kubo kiri ogenda okozesa. Olinawo AK47 12. Buli kamu kaliko half magazine. Ng'ogamba ogenda kudda ewaka. Tosobola. Naye ye amaanyi gateekamu mayitirivu. Kakati naffe byetulimu wano twafuuka basimba mulere ku luno tumukola ki? Tumutwala. Otwala ki? Omanyi bwazitowa? Kati abantu banupu bonna mbalaba bali very busy mu byakugyayo form nnyo n'amaanyi kugenda kwesimbawo. Ekyo bwe kibadde kuva ku Ssemwogerere. Ekyenjawulo ekikyuseemu kiri kimu bigambo. Tuli yali DP, neddako ne ba reform agenda, neddako ne ba FDC emirundi 3, kati NUP. Yenjawulo yokka. Kigambo kiri. Kyekikyuka. Bano bafunayo bakaba wa parliament. Batyo okumutwala omusajja. Zisiri ku eyo page man. Tebakolanga study mala. Tewaliwo kati ate eriruddawo. Njagala ombuulire weri. Abavuka baabo ye litmus paper. Ebigezo bigwiriddwa. Era saawa zino twali badde buli mukulembeze wa kibiina ng'atwalibwa emisinde. Alekera okuzanyira ku maanyi g'abantu. Buli mukulembeze wa kibiina ky'opposition. Abazanyidde ku maanyi g'abantu. Baba bano beyateeka mu bitundu kuba ne structures bebalemereddwa okukola emirimu. Ati nze nkubuulidde. Ebisigaddewo tunaabyongerako ku Mande. Naye njagala twogereko kati ku nsonga ya musajja yasimbwa ne tujja bikuba Mande. Ne Kibalama. Tujja bikuba Mande. Ndabye Ssenyonyawo ng'agamba nti abadde alinga ayogera ajereegera mu kutu gw'amawulire ogwa New Vision ogwawandise emboozi eyo nti emirimu nti kkooti eyimirizza emirimu gyonna egya NUP okusinziira enteeka gye bateekayo okuloopa kwabwe basimbwa. Bano abasajja beetaaga ssente bave mu kintu, basimbwa babaweeyo akasente. Kwanza Sibwa bwenjogera naye yalaga nti alumirirwa ekibiina, alumirirwa amaanyi g'abantu, tayagala abaana abadde mbalibwe musayi nga tebamanyi kye baliko. Naye nga bambaga nti awo no singa bamuwayo akasente asobola okukkakkana. Kubanga buli tuba tugenda mu kulonda ebibeerawo biraba. Luli abamufulagaza NUP bazitya. Guli omusango gwa Sseggona. Kiriza ensonga tugikwateko ku Mande. Tugikuteeko kati tekanga bbiri wano leero. Gireke. Kale. Tugenda koma wano olwaleero ne Jeno Bijirwa Moses tujja kutandikira awo olunaku olulala. Akuume atakumira mpeera.